Janja mu fayiro ya government kubanga mulaza akajanja ne mulaganga mwe baramuzi mwe baloya mwe bani full figure naba mfana mukwano gwange nnyo advisor agenda advising mu 7 advising amateeka advising mu 7 advising amateeka full figure ajensonga ezokuli emmere ku street nazeta amateeka. That's the truth. So tsacha mkama ogamba full figure yabaletedde nonnabe. No siru nabe naye kugamba ne byatategeera. Oyina okuba ne limit ku byoyina okwogera. Ne byotategeera. Ne byotalina kwogera ko bikola ki? Obyogerako. Osanga n'omulamuzi ayinza okubanyiizirwa bigambo byani? Ya full figure. Tuwadde abantu bazze mu kooti bamanya ne skini bagenda muta. Naye amateeka malala abali yabayimbe ki? Kinenyamiza be bayimbe abatalabiseeko mu kooti. Ababadde n'ali skini kuki? Naye oluusi babadde n'essuubi olw'ebigambo bya full figure. Kati ebigambo bya full figure mu bikwatenga ebitundu 5 ku 10. Yatuwa essuubi kwaji aji ne bamuteeka mu komera. Yatuwadde essuubi ku bali n'eskini. So that is a truth. Full figure ne banna bafana batu muve mu nsonga z'amateeka. Yajja wafango ne addeyo mu kabira. Yes, kuyiga Updates TV kwa dosinzo kwangu otuliriza mkutegeza nti okola kyamaanyi wabula nkutegeeza tuwerabira ku subscribinga, ku sharinga, commentinga baganda banga bali emitala w'amangi abali Saudi Arabia, Katoman, Dubai, US, Qatar, abali Nairobi, abali Canada mwenna balamusizaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kutegeeza nti nno embeera yeeyo ensonga wakituleeta ku nsonga ennyingi tugenda otandikirako olunaku olw'enkya okuzimba okubalaga biki ebigenda maaso okubalaga engeri government eri mu ruling power engeri gyetuginafuyizaamu engeri gyenafuyemu okusinziira ku bigenda maaso mu ggwanga weziba nga zino figure zisobola okuvaayo mu ntegera zaazo ne mu mindsets nga basobola okuba nga bategerera government kitegeeza ki ng'omukwano gwange ali yampuliriza jangu mu comment section otubuulire gwe kikyolaba olowooza mwami Yoweri Kaguta Museveni kalulu akanajja olowooza anaaka jangu